Yes, nkulamusizaako nnyo omukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza gwe ali eyo ampuliriza kulika nnyo obwakedde baganda bange. Eggulo mwalabye ekyabadde e Kamuli. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yanyiziddwamu bitiibwa namungi w'omuntu namukunkumuli w'omuntu eyabadde eri wamulabe gwe mukwano gwange. Era twebaza nnyo abantu b'e Kamuli, twebaza nnyo mwalaze essanyu ery'ekitalo, mwalaze obwagazi gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati laba kati ate ekiri Abiim. Jjukira nti nno leero twolekera Abiim. Laba ekiri Abiim. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu tannatuukayo naye kyebekola enkoko ekikola abaana baayo. Njagala nkusigidde ekifaananyi ekyo nga we nkikubidde okirabe bulungi nnyo. Ye namungi w'omuntu aliyo. Kale gwe ate naakuba ng'otuukayo kutegeeza nti nno osuwa wandibadde okwata bukwasi ekigere n'ogenda n'oweeyunga ku mukolo nga pulezidenti tannatuuka ne musobola okuba nga mwaniriza pulezidenti gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Eggulo ebintu byatambudde bukwakku, tewabaddewo mbeera ya kanyigirizo wadde akacyankalano wadde okusanga emisanvu otuganyaako okutambuza exercise. Kitegeeza nti exercise yaffe yatambudde bulungi nnyo ddala gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bingi nnyo pulezidenti yabasuubiza we yabadde e Kamuli, yabasuubiza okubanga n'ensonga y'ebikajjo ejja kuba nga etereera saako n'obwavu n'ensoma etannyikira wano mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So kati tumanyi Abiim, abantu b'emu Abiim tetumanyi pulezidenti kyabategekedde, wabula gwe nga bagamba nti atuma omukulu tamagamaga weetuukireyo, ogenda kubanga owulira ddala ku bigambo by'enkyukakyuka bye wandiyagadde ddala okumanya gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga ekiri Abiim gwe ky'oba omanya enkoko ekikola abaana baayo. Kale gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV nkutegeeza genda maaso n'okusubscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Jangu mu comment section. Abali emitala w'amayanja mbaagala nnyo, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, South Africa, abali e Dubai namwe mbaagala nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mbategeeza nti no tubaagala nnyo. Mulala tugenda kuba tukomawo nga tusimbula. Ngenda bategeeza nga tusimbula, ngenda kuba tukomawo malage nga tusimbula gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.